Abayimbi mukyagenda mu maaso n'okubeera nga beerumaaluma. Kigambibwa nti nno nno gye muli mu kampu kyera entalo mu bayimbi mweziri. Okwaniriza ogamba otya? Ndi muli mutya. Bitambula bitya? Bitambula bulungi, so far so good. So obuuze ku balonzi bo. Abalonzi bange n'abalonzi bange obamanyi. Abalonzi bange beba abali mu Labour Movement. Abakozi bonna. Abalonzi nina lukaaga 3. Lukaaga mu 3. Bava mu Labour Unions zonna. Then ba non-unionized. Non-unionized buli region inayo 10, Western 10, Northern 10, Eastern 10 ne Central 10. So n'abalonzi lukaaga 3. Mbasanyukidde nnyo mwena nze female wakaze mpi wamwe owakabi agenda okuleeta eddoboozi eri abakozi nga liwulikika, agenda okukola ebintu ebipya ababaddewo bakoze, but we can do better than them. Okay. Abantu beebuuza bwe balaba positiyo nga oli independent ate nga bakulaba ku stage za NRM bagamba kyekigendererwa ki era lwaki okikolezebwa oti? Byanjawulo. Kati abakozi bendimu, when it comes to labor unions are there to demand for the rights of the workers. Kitegeeza olina okuba nga oli neutral, tulina okubeera non-partisan. Tosobola kuba nga oli ku party nga oli ye president ate nga ogendera ku manifesto ye, tosobola musaba bintu ba workers bye baagala. So I decided to be neutral, non-partisan, so that I serve my community, a labor movement. Then when it comes to this way, I'm at work. I'm a professional worker. Kati ndi kumulimu ndi mukuwenja ganda we bwogera nobera lawyer, nola nagena mukatale, the same applies to me. I'm at work. Musicians are workers. Ati abantu badde bagamba nti senga ate oli awangulu ba president onaakola naye aluwa Kyagulanyi. Nze nkola na buli muntu, that is why I'm non-partisan. Yena anajja nja kukola naye. Okay. Awafuna otya endorsement eyimbira President Museveni? Kuvada, since I've told you I'm a professional artist, I give something which is unique. Kurale, olaba performances and a little bit unique. So bagala that flavor eberemu mu performances. So I'm a hot cake when it comes to such occasions or rallies, because when you mira ku stage manyi mirideko tewaba agenda wa. So they trust me and they believe in me. I've been working for them for some good time. Era mukome ne babuuza na yeddala Phina ine emyaka emeka? Nze ndi ku floor yakuna, just that nefaako. I'm physically fit. Buli kaseera body yange kikulu nnyo gyendi neyagala bulungi nnyo. Omanyi bw'oba oyagala keeping appearance n'omubiri nga mulungi, always be happy. Beera nga omubiri ogufaako ate weeyagala. Omanyi when you love yourself, that means you're going to take good care of yourself. So it's all about me. Kitandikira ku nze. Yova olaba lwaki babuuza emyaka gyange. Ate engeri gy'onyolamu ekiwato bagamba tolwa amagumba tegaakutuke. Senga gakutuka dda. I was born a dancer. Era ndowooza namwe mwena I saw you getting surprised. Nga mulowooza sikyasobola kukoba backsama, sikyasobola kukola 180. And I'm telling you this, olunaku nkola rallies 2 ate energy yemu gye nkozesa. So that is why I regard myself as a professional artist. Abawala bali ku myaka 25, 28 naye tebasobola kukola ekyo, tebeefaako era tips zoyinza obbawa. Nabo balina bye basobola okukola. Nze bino byenjagala ate nabo balina bye baagala. So you can't make them do what I do. Kubanga buli nabo balina ebyabwe. This is Phina. This is what I do. Era omulala abeera ayagala kubeera nga nze, then abaala asobola okujja ne mubuulira some techniques behind that. Okay. Campaign za President Museveni zotambuddeko. So far audience ogisanze otya era abantu olaba reaction eri etya towards President Museveni? The reaction is good. I think they still love the big man around. Bamwaniriza bulungi nnyo. One other thing kyendabyeko, movement has really mobilized the youth with that fastest growing population of youth. So mu Uganda kati yensi muzi yonna abasinga okubeera nga we have the fastest growing population of youths. So I can see there has been the inclusion of the youth ku campaigns za muzeeyi. Abavubuka bazze nnyo. I think bakoze nnyo projects eziyingiddeko nnyo mu bavubuka. So you know when you're campaigning,
chiri all about abantu batuseeko muntu ku muntu. Have you delivered service? I think this time they have tried to go down to the grassroots okubanga ba reaching out to the people, not kuyita mu bantu. This time kyobala ndowooza abavubuka bajumbidde nnyo. They have benefited a lot through their initiatives. Aboba wakuwa President Museveni magezi kuongeramu somewhere magezi kigoyinza omuwa amagezi genyinza omuwa he should embrace the usage of structures. You know, when you empower structures kitegeeza paka ku muntu wa wansi ojja mutukako than empowering individuals. So it's better for these times ekyemusaba, let him empower ministries, let him empower all the institutions so that they do service delivery. Okay. As I'm not the only voter. So mukulaba kwange ankati ni mu camp I haven't checked around other camps. So akalulu abantu kali mu ngalo z'abantu. So kalimanyi g'abantu. We will also wait January for the last whistle. Obadde mu driving seat y'abayimbi ebbanga ddene nga Secretary General wa WUMA anobeera ku lukiiko lwa UNCC naye obisuddewo oyagala kwesimba ate ku by'abakozi. Kiki ebyo obukulembeze bw'abayimbi entebe eyo kya? No, nga bwe nakugambye omuyimbi mukozi. That is why era waliwo union yaba artists. So I'm representing from the art sector, and ubakoze ebintu issues eziri mu parliament. They have so much considered the formal sector, abantu abalina contracts, abali employed by government. But at this time, tulina speed ya informal sector ingide mu economy yafe. That means there is need for inclusion of the informal sector at policy level. At this moment, wotunulira abana aba suffering like the migrant workers, ba maids abali mu maka g'abantu, abantu ba waitresses abali in different hotels, which that is the informal sector. We are having a lot of entrepreneurs in Uganda. So kitegeeza abantu bekozesa ate bakozesa abalala. The government is no longer the chief employer. Tulina emirimu 48,000 jobs mu government. Kitegeeza government is no longer the chief worker. There has to be the inclusion of the informal sector at policy level. Abasajja batandika unions zino batunuliranga nnyo the formal sector. Kati esawe no informal sector is really contributing to the national GDP, and we need a voice in parliament at policy level. That's why I'm coming in. Then omuntu bwe yesimba ku kino abatakivuddeeko ekirala. This is a transformation. Abana bakuze. We want to leave space to other people. Bajje nawo besimbe. Wela next year tujja tekeko kulonda abalala bajje bakwatemu. Akati bwe katyo kabeera ebeera ngalire. Ekirala ekintwala mu parliament. Mu advocacy jembade mu creative sector as a leader. We have found so many gaps on policy level. When we get in parliament, there is a way those people perceive you. So I'm like, I want to tell these people that never artists, they are people, they are workers. We can reason on policy level, we can reason, and that is why I want to go to parliament. The policy level has refused to understand that the creative sector is an asset to the country, is an asset which is contributing to the national GDP. So twagala eno wetujira ba leaders ababaddeyo ngaffe bwe tubaddeyo mu parliament twagala tusangeyo abantu nga nabo batutegeera. That is the journey. Okay. Mukabye ebbanga ddene nnyo corporate abantu batandika no saba ministry abayimbi mwetongole babe ministry eyamwe okirabako mu luguudo nga kinatera okutuuka. Ensonga lwaki tubadde nga tusaba ministry is not all about isolating ourselves. We have so many scattered mandates. Tulina mandates eziri mu tourism, tuli mu gender, ne tugenda mu justice, tuli wa URSB. So with such the mandates ziri scattered, temusobola kutuula wamu kuteriyo ensonga lwaki olaba rules and regulations zikyagaanye just because we are scattered. We feel we are homeless. We need a ministry nga tuli wamu mandates zonna. Kati olaba mandates ya stage performance eri mu UCC. That is why when UNCC weyimuka okwogera kino tesobola kuluma bulungi because aletteeka liriwa liri. I think there was waliwo ko obunafunafu mandates ne zibeera scattered. So at this moment we're looking forward to bringing back all the mandates together so that we can start afresh and organize the industry. Okay. Nga tuwumba abayimbi mukyagenda mu maaso n'okubeera nga beerumaaluma. Kigambibwa nti nno nno gye muli mu kampu kyera entalo mu bayimbi mweziri. Nze nga siziraba. But let me tell you one thing.
awantu kasita abantu basukka abantu babiri, you should expect that, but you just have to learn how to manage. So you can't, abantu basaba kubeera nga bamukwano they are doing business, maybe balina ensonga zaabwe. Kyova olaba ekyo, I don't want to comment on it very much. Okay. Ekibuuzo.